ffe tetunoonya kalulu wabula tunoonya biri mu kalulu. Oba nnategeerekeka bulungi. Ffe tetwetaba mu kulonda kwonna nga tunoonyayo buwanguzi kulangirirwa. Wabula twetaba mu buli kulonda okumanya ebiri munda mu kalulu. Y'ensonga lwaki olaba nga buli kifo tuteekawo kandidenti waffe mu by-elections ezizze zibeerawo. Kyogamba ffe tetukimanyi nti alina okulangirira kandidenti oyo ate ye yakumpanya obuwanguzi bwaffe mu kulonda kwa bonna okwa 2021. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu golowooza nti bbula bikolwa okusiyagguka okuva e Kampala omulundi ogutali gumu n'agenda ekisolo emirundi ebiri mirambirira ng'anoonyeza kandidenti wa National Unity Platform akalulu. Golowooza nti omukulembeze waffe ye takimanyi nti oyo yamukumpanya mu kulonda kwa bonna okwa 2021 ate alina okulangirira kandidenti ono. Walisoose ne weebuuza lwaki tukyasigadde mu kalulu ng'ate tukimanyi nti kye twetaaga si ke kalulu. Era lwaki buli by-election bagituwangudde ate ne tusigala nga tukyateekawo bakandidenti baffe abalala. Kubanga kye tunoonya kisukka ku buwanguzi bw'okulangirirwa. Kye tunoonya kiri munda mu kalulu. Nga Museveni bwe yayingira okulonda kwa 19 Desemba nga tanonye buwanguzi yadde akalulu k'omuntu yenna. Naye ng'anonye kimu ebiri munda mu kalulu oba ebinaava mu kalulu okusobola okuggusa agenda ye ey'okufuga ku nsi era yakituukiriza. Kati Museveni akimanyidde ddala bulungi nti kano akalulu kaategaatega kayinza okuvaako embeteza y'okugenda kwe. Kubanga naye mu kujja yayitira mu kalulu akaategwa ne kuvaako embeteza y'okugenda kwa Dr. Apollo Milton Obote. Museveni ayagala batamya kalulu. Museveni alina sigino gyali mu kubasindikira bagiyita akalulu tekajjaako Museveni. Y'ensonga lwaki mulaba ne bannaffe be twaddira mu bigere ye mission kati gye bali mu kutambuza olunaku olwaleero ey'akalulu tekajjaako Museveni. Museveni oluvannyuma lw'okukizuula nti eno opposition ntuufu teri planted kakati mmwe abantu ayagala bibatamya. Kubanga bwe tuva mu kulonda kwa bonna abantu bafuluma bagudde emmeeme. Naye by-elections zino ze zitera okuzza emmeeme z'abantu. Era bwe weetegereza mu biseera bya FDC abantu bwe bavanga mu kulonda kwa bonna kangeze kwa 2016 oba 2011 oba 2016 bavangayo bagamba nti sibiddamu. Naye by-elections zino bwe zajjanga nga FDC wangula newangula wano newangula wali kakati bano ababeera bagudde emmeeme babakomezaawo ku bigambo oba osanga luli tetwali bumu. Naye mulaba obumu bwe twolesezza mu kalulu k'egindi. Mulaba obumu bwe twolesezza mu by-election y'egindi. Singa buno bwe bumu bwe tukozesa mu kulonda kwa bonna singa Museveni lufumo. Kubanga Museveni ye musajja yayagala okufuga Uganda ng'agifugira ebweru w'amateeka naye ng'ayise mu mateeka. Era ne bwe kiba kimwetaagisa kutta bantu kubamalawo okumakinga sure nti ayita mu mateeka okubaako kyayisaawo asobola okukikola. Museveni ye musajja yekka asobola okumenya amateeka okusobola okuyita mu mateeka okuteekawo ekitali mu mateeka. Kakati ey'opposition yazannyiranga Museveni geemu y'okuyitanga mu mateeka. Wano ebababba akalulu ng'okulonda kwa bonna kuwedde oba opposition bwe yawangayo obuwanguzi ng'okulonda kwa bonna kuwedde. Abantu bafulumanga bagudde emmeeme ng'era essuubi libaweddemu nti nze nkulayirira ne bwe kinaaba ki sigenda kudda mu kulonda. Abantu bano essuubi lyabwe baalikomezangawo mu by-elections nti mukomeewo bannange omusajja ku mulundi guno tugenda kumutwala. Obumu bwe tukozesezza mu kalulu kaali ntuma nsambu nga tuleeta birekeraawo bwe bumu obwetaagibwa mu kulonda kwa bonna. Obumu obukozesebwa mu kulonda Veronica Nannyondo bwe bumu obwetaagibwa mu kulonda kwa bonna. Era bwe weetegerezanga by-elections z'ebiseera ebyo bwe bataawanga FDC baawanga DP, bwe bataawanga FDC baawanga DP, Museveni yamakinganga sure nti opposition ekubira wa mu by-elections ebitundu ebiwerako okusinga gavumenti. Era bwe wabangawo by-elections nga 10 Museveni bwe yeewangako by-election emu. Kakati by-elections zino zaakozesebwanga okutuuka mu kulonda kwa bonna nga mulowooza nti twetereezezza.
era bwe mutuuka mu kulonda kwa bonna byonna ne mubikola naye ku ssaawa esembayo omusajja ne yeerangira era essuubi ne liddamu ne libagwa buto ne balikomezaawo era mu by-elections eziddako nti mukomeewo akalulu lyekkubo lyokka eriyina okuggyawo gavumenti. Gavumenti eyagambanga nti akalulu lyekkubo lyokka eriyina okuggyawo gavumenti. Era akalulu ke tulina okukozesa okulaba nga tuggyawo gavumenti kubanga ke kali mu mateeka ate era keeko eddembe ate era k'okwobwenkanya. Ye gavumenti y'emu essaawa eno ekusindikira abantu bakugambe nti akalulu tekajjaawo Museveni. Era ky'ova olaba buli by-elections bagikuba. Buli by-elections tebakukkiriza kulangirira. Ne bwagenda nga kandidenti waabwe oba bakandidenti baabwe balina abantu basatu ababatambulirako. Museveni ne bwagenda okukampeiningira ng'alina abantu babiri abamutambulirako nga mmwe muyina enkumuliitu y'abantu ebatambulirako era ku ssaawa esembayo bikomawo bikyuse waakiri owa independence n'awangula nga si mmwe b'opposition. Owa gavumenti bw'atawangula owa independence awuliziganya obulungi ne gavumenti eyammibwa kkaadi ya NRM gwe bawa obuwanguzi n'ekigendererwa ky'okuba kyayisa akalulu. Kyokka ate wakati mmwe mu kuba kyayisa akalulu eri bo bali mu kuwandiisa. Mpulira mbu waliwo n'ebiyumba ebikalu mwe bawandiisiza abantu baabwe aba NRM. Kakati gweno bakukunga butadda mu kalulu. Ng'ate n'emmeeme eyo we yagwira mu 2021 we yaliddidde mu by-election era bakulaga kubanga ye kennyini yaggamba nti ne bw'ozinira essaawa 24 NRM yeeyina ekigambo ekisembayo. Mu bukunze statementi za gavumenti n'ez'abaali ab'opposition bonna be twaddira mu bigere zikusongera ku kimu nti akalulu tekajjaako Museveni era ne bategeka akalulu ka bonna tokeetabaamu ggwe genda weekolera ebibyo naye teweerabira nti ye eri Museveni ali mu kurecruitinga si national ID bazigabira n'ebweru w'amateeka bazigabira Abanyarwanda. Waalisoose ne weebuuza lwaki ku mulembe guno ekigambo Banyarwanda kinyiinyiitidde nnyo? Olowooza Abanyarwanda twakatandika okubeera nabo? Abanyarwanda tuzzenga tubeera nabo era nga tukimanyi nti Bannayuganda. Omunyarwanda ku lunaku olwaleero ajja n'akugamba nti Abanyarwanda tetuweebwa opportunity, tetulina zi ID, tetufuna passport. Ate ye Munyarwanda asobola n'okuba ne passport ey'ekikungu nga ye takubuulidde. Yagifuna ate eyo passport ey'ekikungu mu gavumenti esosola Abanyarwanda. Ffe twakula n'abasajja ba katooto nga tubayisanga Bannayuganda naye nga batugamba nti obuvo bwabwe bwe Rwanda era baalonda okuva ku mulembe gwa Akabwayi ne balonda ku mulembe gwa Zizi Kasujja ne balonda ku mulembe gwa Badiru Kiggundu. Lwaki balemesebwa okulonda ate ku mulembe gwa Simon Byabakama? Eri gwe bali mu kuggisaawo bantu bommeeme baleme kuddamu kulonda kubanga zino gundi ze zaakomyangawo emmeeme z'abantu zino by-elections. Kakati bakulaga nti akalulu tekajjaako Museveni ne bw'oba ne maaso etya wakati mu campaigningira candidate w'omu by-election era bawunzika n'ekyokubiri bakimumye okulaga nti bo be balina ekigambo ekisembayo. Kakati ffe Bannayuganda tukola mmere ya leero okujja okuggalawo omulimu gwe weetabe mu lukoloddolo lwa layini oluwanvu bitya naye ng'ekikwetabya mu lukoloddoli lwa layini kugenda kulonda mukulembezeewo. Bakumazeemu essuubi nti ne bw'onaasimba layini ffe tugenda kwerangirira kubanga baakitegedde nti mmwe muli opposition ntuufu, opposition etali planted era opposition esobola okukozesa ebivudde mu kalulu okusuula gavumenti nga ye Museveni we yasobola okukozesa ebivudde mu kalulu n'asuula gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote kubanga akimanyi nti mmwe tabayinaako control. Bali abadde afuga bali ku pulaani yaabwe. Bwe bagwe emmeeme tubakomyewo emmeeme kubanga tuyina okulaga nti twawangulidde mu mateeka. At least tumenye amateeka tutte n'abantu mu kumenya amateeka naye nga tulwana ekintu kimu kyakuyita mu mateeka. Kaakati akakodi ako kaadibye kubanga abali ku opposition olunaku olwaleero tabayinaako control nga ate akimanyi.
musobola okukozesa ebivudde mu kalulu okusuula gavumenti ye kakati asudde emmeme yammwe mugende okutuuka mu kulonda kwabo naye ebyo tebitukwatako afuge ppaka walikoyera kakati nga ye wali amaze okuwa abantu bennanga muntu ye ababa abakunga nti woosanga bastikinga kakati ojja kusanga bagita batya polling station nga batiikinzeewo Museveni ne bwabajjewo obululu 5 gwababo tebalondeddeewo wali ne wabajjewo obululu 10 gwababo tebalondeddeewo wali ne wabajjewo obululu 3 gwababo tebalondeddeewo onajjawo obuvumu obugamba nti batubbye akalulu okozesa ebivudde mu kulonda osobola okutabaala gavumenti eri mu buyinza ng'okozesa kalulu ng'oyise mu kalulu okusuula gavumenti baagala balemesa kulonda baagala bajja mu kulonda. That's why ntandise tetubagamba mulonde ng'akalulu kwe mubalidde obuwanguzi ne tubagamba mulonde kubanga tuyina ettwe ddene lye tusabikidde munda mu kulonda. Tulina ettwe ddene eriri munda essabike mu kulonda. That's why nkugambye tetunoonya kalulu kulangirirwa ne tunoonya ebiri munda mu kalulu. Era essaawa eno Museveni asobola okweraba ng'omuwanguzi ku zi by-election naye ng'ate ffe kye tunoonya kyakubeera mu rihaso. Ffe tuli mu rihaso kubanga byakola byonna tubiraba mu kaseera kano. Ffe tumuvuga kumutwala we tumwagala. Weewaawo yalowooza tuvuga kututwala waatwagala neffe tumuvuga kumutwala we tumwagala. Yensonga lwaki mulaba n'aba opposition be mwali mukkiririsaamu okusooka enjiri gye batambuza olunaku olwaleero bakugamba nti akalulu tekajjaako Museveni naye nga tebazze na alternative way oba oluzungu lweru nga tebazzeewo na pulaani ndala gye tuyinza okukozesa okuggyawo Museveni nti wakati mu kkuba pulaani eno nti era awo ne pulaani endala ate olage nti oginitiate nze toyogeddeeko njogere etandike okuteekebwa mu nkola. Lwaki abaaliwo nga baavuganya emirundi ena essaawa eno be bali mu kugamba nti akalulu tekajjaako Museveni ate wakati we bakugambira nti akalulu tekajjaako Museveni tuwulira ye Museveni ali mu kugaba national ID mu bantu ab'enjawulo mu bufunze mmwe temulonda bali be babeera balonda at least babeereko legited mulundi gumu. Mwegendereze bannayuganda sibagamba ntitubeera mu kalulu kuwangula ne tubeera mu kalulu nga tunoonyaamu kiri mu kalulu munda tunoonya sparking fact egenda kujja n'omugabi w'obuyambi oba omugabi w'omukono omununuzi olina okusooka okumukakasa nti gwe wawangudde okusobola okujja okukuyamba. Naye watya nga buli polling station tebasanzeewo kalulu kaakiri oba oli ne basangawo 5 nga buli polling station tebasanzeewo kalulu waakiri oba omulabe ne basangawo 10 olowooza si gwajja okuba ayambyeko okuligitemayizinga obukulembeze bwa Museveni oba obufuzi obwa Museveni tebabamalaamu maanyi. Omusumba w'abalokola akeera ku luguudo matulutulu ng'agenze kubuulirira njiri bantu okusobola kulokoka n'avaawo nga talokodde naye n'enkya nadda kubanga ogwo gwe gugwe tebabajjaako eddembe lyammwe ery'okulonda. Mulina okwetaba mu kulonda kwa bonna okwa 2026 bwe kutavaamu kiramu kyonna munjokyeze Kampala wakati nammwe munvangamu era munkyawanga. Mbagambye tetugenda mu kulonda nga tunoonyayo buwanguzi kubanga eyatubba luli yakyaliwo era yagenda okutubba ne luno naye ekiri munda mu kulonda waliwo awo ekitereke ekiri munda mu kulonda. Keera osuula akaluluko ebisigadde tebakwetamya nakuggisaako rights ze ez'okulondo okugjamu essuubi eri abafuge maama ebaliko era baligenda tebabasuula mmeme kubanga by that time nga wakyaliwo opposition nkadde kana akaseera kabanga kakuzza mmeme ezasuulibwa mu kulonda kwa bonna
kakati ate gwe mu kulonda kwa bonna bakusuula emmeme ate emmeme eyo tebaagala kugizza bali mu kugamba ozira akalulu ozira okulonda n'okwerondera omukulembeze ogw'oyagala naye nga bbeeri abaabwe bali mu bakunga balonde mu bufunza akimanyidde ddala bulungi nti eno opposition tagirinaako control yadde n'akatono era opposition eno singa egenda bwete wadde nga yeerangirira esobola okukozesa ebivudde mu kalulu okumujja mu buyinza nga ye Katumba oye wa 1998 bwe yakozesa ebivudde mu kalulu okusuula gavumenti y'Obote kubanga akimanyi tabayinaako control era kyovulaba n'aba opposition bavuganjiriye Museveni nga ye gwe gavumenti ngero oyagala okulaga nti ofugira mu mateeka ojja otya n'okola statement ne bw'ozinira essaawa 24 gavumenti yeyina ekigambo ekyenkomeredde wano ba Dr. Kizza Besigye ne bajja nga bagiggumiza mu bufunze muve ku nswa bo balye bokka batuuke okwerangirira ku buwanguzi wallahi yamu nga toyina nakyoyinza kubasojjako banyumirwa kaweweevu kubanga mu butuufu baba bawangulira mu mateeka tewalonda baba balonze kola kyoteekeddwa okukola tokowanga okusaba Katonda ebisigadde bibajjaaliyo kuwa oba okumma kola kyoteekeddwa okukola tunoonya kalulu by'Abakama kutulangirira wabula kye tunoonya oba ettuufu lye tunoonya mu kalulu akaffe kye era mbabuulira 2026 bwe watabaawo kiriwo mu njoche gavumenti ya Museveni bwetagwa 2026 mu njoche ye ndiba nkyaddamu bagamba ki mu njoche munsanyeewo kubanze mmanyi kyennoonya si kalulu wabula ate kyennoonya kiri munda mu kalulu temuwa Museveni omwaganya okubasuula emmeme temuwa Besigye omwaganya okubagamba nti akalulu tekajjaako Museveni ng'ate babaddewo okumala emirundi ena tugambe nti Besigye musiru nnyo tategeererako ddala kuba alinga kyattegeeza nti mukwata mpola Joso talina magezi tategeererako ddala mirundi ena nga gwe tokitegeera then oba mukulembeze wannabaki gwe atakitegeeranga emirundi ena nti akalulu tekajjaako Museveni umaze kuva ku ballot paper n'olyoka okizuula nti akalulu tekajjaako Museveni mu bufunze bulijjo mutububuyaza babiri oba gwe atategeera gwe atalina magezi gwe ataali gavumenti kuba opposition ebeera gavumenti gwe ataali gavumenti yeetengeredde okutakimanya nti akalulu tekasobola kujjako Museveni wavuganya ogusooka ne bakubba n'ovuganya 2006 ne bakubba n'ovuganya 2011 ne bakubba n'ovuganya 2016 ne bakubba era nga gwe tokimanya nti akalulu tekajjaako Museveni then lwaki obireeta mu kaseera kano kitegeeza gwomu ku baali batufuga ne Museveni oba gwomu abakitegedde nti n'opposition si ya Museveni ng'oyagala kugijjirako ddala abantu baleme kugenda mu kalulu kubanga you never know abantu basobola okukozesa akalulu okusuula gavumenti eri aba NRM bali mu kuwandiisa bweno oli mu kugamba abantu nti akalulu tekajjaako Museveni yes tekajjaako Museveni ffenna tukimanyira tusobola okukikkiriza kubanga yalonda boss abala akalulu by'Abakama yamusasula era yamuwa ebyokukola ng'oyinza n'okwesanga nga ne famire yaba amaze okugiwamba wakati w'okulangirira n'emmundu ezimutambulirako awo wagenda okulangirira akalulu kabaka ziba za Museveni tukimanyi tekajjaako Museveni ffe kye tunoonya yensiga eri munda w'akalulu kubanga esooka okujjako Museveni ani amanyi empafu yayinanga enje ne enje yayinanga akantu munda katwayasanga ng'ate kawooma okuzaama n'okusinga empafu enje y'omu kalulu eno akantu aka akali mu nje y'omu kalulu ke tunoonya temuwuddisibwa temububuyazibwa